Kyadondo East nefe bw'olaba ekkanzu n'enkofiira ebyo ebya constituency tuyinza obutabiyingiramu nnyo naye nga taffe bakulembeze abasinga obitegeera. Wano we tusangidde ba Imam, tubadde tuzze wano okusanyuka n'abaana baffe ba Imam bo ab'omu Kyadondo batambula bakoze eki, batambula bali redde, era bwe tubagwiriddeko wano nyinza okulaba nga bampa ebiwandiiko, bampa constitution, era gwendabyemu alabika ayogerera ekibiina kyabwe, kasooke atubuulire ekibiina kye mu ddakiika ntono n'oluvannyuma twanukule ebinaabisobose. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Imam Ahmad Ibrahim Serunjoji buli ggwanga twakola ekibiina kyaffe ekiyitibwa ekigatta ba Imam. Tulina ebigendererwa byaffe, kisooka ddala obumu mu ba Imam, ekyokubiri engeri gye tunaatambuzaamu daawa, tunatambula gitya bizibu ki bye tusanga, n'ekyokusatu tuneekulaakulanya nga tutyanga ba Imam okubeera nga tubaako engeri gye tusobola okunoonya akantu ne kasobola okubeera nga kadda mu nsawo. Imam afuna obuzibu n'abeera nga talina amuyambako, n'olwekyo tugamba atalina mukamwana yekamwana ine katwekuŋŋaanye wamu twekunge wamu, oba oli awo ekitugaana buli omu kubeera yekka, naye bwe tunaabeera awamu biidhinillah tunaasobola okutambula. Ekibiina kino kirina omulimu ffennyini nga ba Imam okwejjukanya, teekateeka emisomo egya mu buli holiday tuba n'omusomo gw'okwejjukanya kwa ba Imam, then tuteekateeka emisomo gy'okujjukanya gy'okuyigiza abantu baffe oba okwejjukiza abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo. Tukuŋŋaanya amadarasa ag'enjawulo tubajjukiza biidhinillah. Mwe tutambulika bwe tumaliriza mu ebyo biidhinillah tutunuulira mu byenkulaakulana, era tulina buprojekiti obw'enjawulo bwe tutambuza. Twatandika ka project ka kando, twatandikawo ka project, tulinawo ka project ka boda yaffe eri awo manya nti ereetayo omutwalo. So mu mbeera eno mwe tutambula, naye tusaba nnyo biidhinillah okutuyambako mu kutukwata ku mukono. Embeera tetutera kuba nnyangu. Imaamu amusanga nga mubutuufu talinaawo ngeri yonna gy'ayambibwako okuggyako okumulaba nga obudde butuuse obulimu alina obuzibu, waliwo afiiriddwa, waliwo alina eddwa, awo batwanguyira biidhinillah ne batulaba ne tubaako. Naye gwe nga gwe ate toyinza kuyimirira mu muzikiti noga bannange olwaleero nina ekizibu. Era ebizibu twogera by'abasiraamu baffe betukola ki betukulembera. N'olwekyo biidhinillah omukisa guno gwe tufunye okusinkana mukadde waffe Alhaji Abdulkarim Kalisa gwa bbeeyi, era twebaza nnyo muganda waffe enku nnyingi kubanga mabega yateeka omusomo era gwali mu kiti, naye nga gulimu okubeera nti gutuyunga awamu, tutambulira awamu biidhinillah. Nolwekyo bwe tusaaga nti nina omukolo gw'abaana bagenda tuga nti n'atuyita ne tujja biidhinillah ne tubeerawo tusinkanidde wano masha Allah. Naye nga ebimu ku bigendererwa byaffe mulimu ebirala ng'okuyamba ku baana abamulekwa. Mwebali tunabayamba tutya? Kati ffe tulina busobozi tubayamba na kubabudaabuda, ne tubeera nga tufunayo atuwadde ebitabo ne tubimuwa, tufunayo atuwadde akantu konna ne tukubakola ki ne tubibikawa, n'okuteekateeka emisomo gy'okujja bannamwandu. Tuteekateekawo emisomo gyabwe nga bannamwandu separately. Lwaki? Kubanga baba tebalina ayamba, baba tebalina abudaabuda. Ffe tulina okubabudaabuda. Oluusi weesanga nga gwe Imaamu omu nga mu kitundu olemererwa, naye bwe tubeera awamu buli omu n'ajja n'omusomo gwe guzzaamu abantu amaanyi biidhinillah. Twegawo bwe tutyo ne tutambula genda mizikiti egy'enjawulo, n'agenda ku gweri n'agenda ku gweri, tusobola okubeera nga ekibiina kyaffe kimirawo inshallah. Bwe tutyo Sekuritary inshallah mujja kwogera. Alhamdulillah, mu butuufu nze ndi musanyufu. Twazze wano ku mukolo gwa ambasada w'ettake nga akuza olunaku lw'abaana. Nga bumanye essomero lyaffe lino eryasiya ge gamu ku masomero agavuddeyo okugunjula abaana n'empisa ate nga tubateekamu eddiini. Akati we mbagwiriddewo wano nga ssanyu, ensi yonna gy'eraga bino ebyokukola kinnoomu tebikyakola, wabula bwe muyungagana. Ate nga nsuubira yenjigiriza ya nabbiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga abirambulula bijja mu Qur'an nga biva eri Mukama waffe. Umma erina okutambula nga ki, era omulimu guno gwe mukoze tewanayitawo ndowooza essaawa zisuka 2 nga nva kusinga n'ebimu mu bitongole ebisinga obunene mu ggwanga. Naye mu bingi bye mbadde njogera nsuubira ekitundu ekitutte okwogera kwaffe okubadde ng'okw'essaawa ennamba, ekitundu eky'essaawa kiyinza okuba nga nkimalidde ku ba Imam. Nze siri Imam, ba Imamu baffe mubawe kino bagenda mu Ramanzani tebalina na masimu,
baimamu baleweko airtime. Kati bwe mba nfunye ekintu nga kino Kyadondo Imam Dawa and Development Association, ate mba ngenda mu MTN nga nti waliwo abeekola muddo omulimu, era mujja kulaba nga abamu abagenda okuba nga mutuukibwako tomanya byenteeseza nabyo tunanga tubisayininzeeko, nsubira temusobola kubulamu, kubanga Salamu TV eyagala kwatagana ne MTN n'ebitongole ebirala ebinene okulaba nga tukola omulimu okulaba nti wabeerawo development. Ebitongole ebinene gyebiri naye tubikutuukirira tutya? Biba byagala okuwulira eddoboozi eryawamu, era nange baba baagala banyaniriza ne bampuliriza olw'okuba bamanyi nti nina akazindala katuuka ku buli muntu. So kati bwe mba nfunye ekiwandiiko kino nga kyekisoose mu ngalo zange nga naakava ku meeting abanene, era nga bambuuza puroguramu ziriwa, baliwo abasajja bamanyi okukola emirimu tusobola okukolagana nabo. Kati lwaki kino ekiwandiiko tekibeera ku biwandiiko byange ne bibeera waggulu ne tuba nti mujja kuba mulimu abo abagenda oganyirwamu okuba nti mukola development zammwe? So kino kiraga nti okubeera obumu, wabula bwe muba nga mumaze okwegatta bwe muti, mwe muli ba mashekhe, muli ba imamu, muli ba sikola, temwetaaga kwogera bingi. Kasita omulabe waffe Shaitwan amala okulaba nga mwegasse bwe muti, Allah ali wali ku nsonda abalinze. Naye gundo omusajja wa fitina naye atunoonya muki? Shaitwan ng'ekutandikira yaakhe ebyo tubize ebbali, tunaakomawa. Ekiseera kituuse tutandike okunoonya ebintu ebituzimba, ebituyamba, ebitunafuya n'okutwawula tubiveemu. Gwe buli woolaba nti kino kyongera kunsembeza kumpi n'omulabe wange kibeeremu. Ensi ze mulaba zikirimaanyi, ze muwulira zi Amerika biki, nga bakutuuseeko oyawukana nabo ng'ogamba nti bano tebalwanyisangako na busiraamu, era aboogeraku nti balwanyisa busiraamu be babi. Genda okulaba nga bakusembeza, boogera naawe n'okuyamba ne bakola ki? Nesinamala wiiki nga sivudde mu Amerika naye be bampita ne bagamba wayi jangu twagala ogende ku Amerika, olabe bagamba twonoona obusiraamu naye gendayo. Tugenda ne sente bazimpa na buli kimu naye genda olabe ebiriyo. Ng'ogendayo n'otunuulira n'ofuna ebyokuyiga n'okola ki? Bagamba nti kino kinnyamba, kino tekinnyamba, kino kinnyamba, kino tekinnyamba. Bayimamu n'obatuukako mu Amerika, bayimamu bannammwe nagenza okunoonyereza survey gye nakoze ng'emisaala egyabwe gitandikira ku $600 mpaka ku $200 egya dola. Omutwalo gwa dola bwe bukadde 36 zaafuna omwezi. Beyimamu beeyo abali emizigiti, n'oyingira mu muzigiti gwa Imam, n'oyingira mu bigenderi mu biyigo gye bafunira wuzu, nga bw'olaba ttawulo ze bakozesa mu Serena, enjeru ze ziriyo. Bandigaye katuteeka abasiraamu tunaaba nnyo, katuteekayo ebitawulo ebya brown, bateekayo enjeru okulaga nti ki? Kaakati development n'enkulaakulana etandikirako mmwe, kubanga mmwe muyina emizindaalo egyogera eri abantu emirundi 5 olunaku, teri aguyina. Subuhi omuntu nga kyagiraata agezaako obwongo okudda ali naawe, muteekemu kaddoozi, awulidde agenda okwebaka ogwo gwasembayo naawe. Bismillah, ngenze waka kwebaka, asembayo ne imaamu we n'omusiibula n'akola ki? Kaakati development erina okutandika nammwe. Mmwe mulina okuteeka development mu bantu. Ekigambo ekyo nze kye mbasaba kiri kimu, nti mutegeere omulabe wammwe wagenda okuyita, naye nga mugenda okufuna okugezesebwa okunene bwe muvudde okukola ekintu nga kino. Tuli mu kaseera Uganda kuva gye twava kuviira ddala eri wansi, bw'oba osomye n'ebyafaayo ogenda okulanga n'embogo yafuna ebizibu. Temuloza yiyo abasiraamu bonna baali bumu, yejja nafunamuuko obuzibu. Abalala baafubutuka eno ne bajjira ku mugga, abalala ne bafuba ne bava eno mu Kenya. Abeeno balina ebyabwe n'abakiridde bakoze byabwe, bano balina endowooza yaabwe, nabano balina ebyabwe. N'embogo yali alina ebizibu, baadiruka kungulu najja n'abeera mu bizibu byebimu. Aho ensonga tezikalubye, bala bazimbye emizigiti gyabwe nti gino gikiririza mu Nnaamu, gino gikiririza mu ki, Bukotona Teete, Muziri mu community, ebyo ne bibeerawo. Kaakati obusiraamu buwezezza emyaka 108, tukyali mu ebyo era tubibeeremu tukomewa. Bwe tuba tuvuddeyo ne tugamba nti development, bannange development ffenna tetugamba nti gundi w'omuzigiti gw'ejjindi ntono w'ejjindi, la tukolere wamu tukulaakulanye obusiraamu bwaffe.
bwe babanga bataddewo ebibiina ebitugatta n'amadiini amalala ne tubibeeramu ne tutambuliramu, ate ffe ffennyina aba umma biki ebisobola okutugaana? Gw'ogamba nti Allahu akbar naye nadamu nti Allahu akbar, kiki ekitugaana? Wabula buntuntu butonotono, naye wabula bwe tunaaba nga tuli bakugoberera mu mulimu guno, njagala mugukole nga muyina nniya nti mukolera ba imaamu abali badda mu bigere. Omulimu guno temugenda gufunamu. Bwe muba nga muli bagufunamu gugenda kukoma leero. Ffe tetupulaninga kusukka kizimbe kino, tutera okupulaninga nga tupulaningira ku mmeeza. Kusukka emmeeza gye tutuddeko ebyo si byaffe, tetubipulaninga. Naye pulaninga entuufu kwe kubeerawo ne plan ey'okumpi ne plan ey'ewala. Awo mulimpamu ekiseera tugende tutuule we tutudde mu wadoba n'atuwa kiraasi tujye twogere ku bigambo ebyo. Mumanye nti bino bye tutunuulira ebyamangu, naye tulina ne plan empanvu, wabula empanvu ze muteekamu amaanyi. Ezo nsi ze mulaba ez'omu Asia, Japan baali baavu n'okusinga Uganda, wabula beerekereza. Ne baga tulese kino, tulese kino, tulese na kino, bisimillah tutambule. Tetugenda kuddamu kukola kino, tujja kuddamu kukola kino oluvannyuma lw'emyaka 5 kati z'ensi zikirimanyi. Naye kaakati omulimu guno bwe tubanga tuli bagufunamu, kirungi mulinamu abasajja abakulu mbalaba, bashababu mwebali, ne mulaba nti muyungaganye n'abasajja bakadde bamwe bano. Edduwa zaabwe zijja bayisaawo mu abakyali abavubuka. Mubawulire kye baganye mukireke, mufukamire gye bali, naamwe abavubuka mutambule sipiidi. Wabula kyenjo basembyayo, nze ndi mu byampuliziganya, ndi mu byamawulire, ekitegeera eriiso eryange lirengera mu buli kifo, nengerako gye mutalengera oluusi. Tuli bubi. Ekyo kyo ate n'abakitegeera nsaba mwe ba Imam benguddeko wano mukigende nga nti tuli bubi. Wayinza okubeerawo kyoga nti tuli tutya, tulina kino, tulina bino bitambula, byo weebiri. Wabula bwe tunaaba nga tutegedde ebintu nga bino, ebiina bye tuteekawo, ne mutuula ne mufunayo ba architect ne babayamba ne bakolera pulaani, ne manto lwayo tuli ku kino, enkya tujja kukola kino, ne ku Lwokuna tuli ku kino, nga tetuyinaamu bintu byakuteeba. Chairman n'ayita olukiiko lwa kutandika ssaawa 10 ne lutandika 12 akawungeezi, ku bantu 8 afunako 3. Awo tumala biseera. Bwe tubanga tuna developinga mubeeramu okwerekereza. Sacrifice erina okubeera ku 80% ku 100, kuwaayo buli kyosobola, obudde bwo, amaanyi go, obusobozi bwo, ebintu bino bijja tugasa. Tetunakeerewa, waliwo bwe tutandika ekintu ffe bwe tutandika akantu konna ke tutandise, oba olinga nti twakeerewa dda, twandibadde twabitandika dda. Ekiseera kyekyo Allah kyatusobozesezza okutandika ekintu ekyo. Ate kyekiseera ekituufu ekyokutandika omulimu ogwo. Tupapa ki? Mawulidde obubonero bwe mutusomesa, Allah bwe yatulaganyisa nti bwe munaalaba kino na kino nti ensi yange ngenda gizingako. Olwo binene bikyayo tetunakola ki? Ensi tegenda kukoma ku mmwe. Tupulaninge nga tupulaningira ba Imam abalijja bagenda basikira. Bwe munaamala okujjuza khilaasi niyeyo nga mugireese bulungi, wallahi bijja kutambula. Ayina mwe mubeere bulungi. Naye bwe kinaabanga ekintu kino kyakugasa ffe abali wano olwaleero, kigenda kukoma ku mmwe, abalijja tebajja kifunamu, tekinajja kufuna mugaso, tekigenda kuyamba umma. Naye omulimu guno da'wa and development, ebintu ebyo tunanga tubigasse, abantu ne tubagamba nti Google omuliro gukookya, ne tugamba nti owaye nti ne kalina ennungi yiiri, tugamba nti amasomero amalungi gaagano, twagala bino, twagala development, obusiraamu bwe bujja okutambula. Obusiraamu obwedda emabega bajjajjaffe batambuza obusiraamu ku musaayi gwabwe n'amaanyi gaabwe nakwewaayo na bitala, ne batambuza obusiraamu awo wonna nakwerekereza. Tetujja nakusoma ne bakugaana, naye nga bayina ebigibwanga bye byaliwo ebiseera ebyo. Omwana bw'agenda mu ssomero ajja kukyuka, nga tetujja kusoma. Era omuntu asobola okuvuma bakadde baffe nti tebaatusomesa oba okoze bubi, kubanga bwe baateekangayo mu masomero nga bakyuka. Tubayina abakulemberako n'eggwanga lino nabo nga baali basiraamu. Basomye oyo yasoma ne Sheikh Kurumba Yusuf Rule, yasoma ne Sheikh Kurumba al-Islam, ne bavumba Korani ne bagimalako. Ali ku levo ya Kurumba oyo n'agenda e Buddo ne bamutwala, nga bazadde balekayo abaana baabwe, aga nti tubivuddeko, ate nga kyekyali ekituufu. Kaakati asobola okugamba nti oli tasobola kusomesa mwana we musiraamu mu kiseera kino, kati Allah watuweeredde tayimu
sigamba nti tukeereye ye time entuufu ekyokukola ki ey'okusomesa. Kati omulembe ogwo ne guyita bakadde baffe ne bayiwa omusaayi, naye omulembe guno mukkirize gwa development na kubeera na ssente ezisobola okutambuza emirimu gy'obusiraamu. Kasita ovaayo n'ogamba nti nze nkuta ekitale ekyange nkitadde wano kantambuze obusiraamu, ku mulembe guno ojja kubeera luzira mpaka. Kati n'obutambulizeeyo kujja kukuŋŋanya basibe banno n'obawaayo ku ddaawa n'obasomesawo ku Quran. Alhamdulillah, nakyo tukyagala. Naye kumanya nti omulembe si gwe gwakuteeka ekitala wano ntambule nakyo. Ebyo byaliwo byaggwa, bambogo baagukola omulimu ate nga kyekyali kyetaagisa ekiseera ekyo. Naye omulembe guno it's the time for development, okulaba nti twewaayo. Ekifo kino kye mbasanzeemu bye bimu ku bifo bya development bye twenyumirizaamu. Ate n'okulaba nti ba Imam mulina eriiso erirengera ne muga katugende mu kifo kino, katubeere kumpi n'emuwadda, katulabe biki byakola, katumuwanirire nga ba Imam. So tubaaniriza era naffe tujja kubeera mabega wammwe. Nze abantu bano boolaba okusingira ddala waliwo ttiimu eyo ento, naye kati be bamu abafuga ekibuga ekyo bakulembeddwamu. Nze nabalaba nga bakyasoma nga baana bato, naye nga ye muwadde namulabamu ekyenjawulo, nemulabamu ensonga. Kyekyo lwaki tumugoberera nnyo mu biseera bitono olaba byakoledde ekitundu, mwe ba Imam abawangaala naye mwe mumanyi n'okunsinga. So n'olw'ensonga eyo tukole ensonga za development, tulengere wala okulengera okumpi, tandika okukola ki bino ebitwawula mu byesonyiwe. Bw'olaba muno ng'akunyiizizza, funa kyosoma, somayo aya za Mungu, genda osaale, nze musonyi sirina tabu naye nga ekyo okikola to sacrifice eno ddaawa ne development for Kyadondo, ekibiina kitambule. Ffe tutambulira mu kwawukana, ne bwe nga mugumye mutyo gegula akantu kafudde eri katono kabakyankalanyizza. So mbakuutira omulimu guno, nze nkakasa nga ndi ne muto wange Honorable Muwadda, tujja kulaba nti tubeera mabega wammwe okulaba engeri gye tutambuza omulimu guno nga tulindamu ebyedhen Rahman. So sanyusa obbalaba, tubadde tuzze wano ku mukolo gw'abaana, Allah n'abandaga era ne mugamba ebipapula mbadde mubyetikidde Muwadda, kati nze mbitutte kubanga ensonga ezikwata ku ddiini n'eki byonna tulina engeri gye tutambuza emirimu gyaffe. Awulidde media zonna ze mulaba ezo zonna tuli naye, ntambuza eno nawe kola ki. Kati bino bigwa mu department eyange era bimwamina bwe biti ebigende wa Honorable ngibate nga mubindeetera nga tulaba engeri gye tukola ki gye tutambuza omulimu guno. Otherwise mwebale nnyo, mwebalire ddala oba Sheikh atuweddwa tubeere nga tukola ki ate tunnyuka ne Honorable wuno na nabambadde nina kembuuzaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sebo nange nze Vice Amira wakasanga Titwale. Bayimamu bwe baboogera beeyogerako nga bayimamu, neefe abakyala ng'ate naffe tukola omulimu gwe gumu. Ffe tukole tutya era tuneekulaakulanya tutya n'okubeera nga tutambuza ddaawa mu bakyala bannaffe. Waliyo abaami be basomesa ng'ate tebasobola bisomesa bakyala, ng'ate abakyala ffe tulina okukola ki okwenyigawo. Tutambula mu buli wamu, tugenda mu mizikiti egy'enjawulo, tutegeka ddalasa, tulwanyisa n'obutabanguko mu maka, ate nga tulaba ekintu ekyo kiri layisi nnyo mu buli maka. Tulwanyisiza tutya obutabanguko mu maka. N'ekirala n'okubeera nga tubuulirira bakyala bannaffe okubeera nga tebakola bintu ebisittaza obusiraamu n'okuvumaganya. Kati sebo nsaba mpe ku magezi, ffe tukoze tutya nga bamiraati, ng'ate nange ntutwala eggombolola busuku Magombe n'Ennangabo. Kati tunaatambuza tutya nga naffe tetulina nkulaakulana yonna, kuba buli tulya bayimaamu boogera bayimaamu, ffe bayimiraati tukoze tutya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kati ng'omanya nti ensi ekuze kubanga neeno mu Lungereza kiyinza okuba nga kikyaliyo naye kigenda kikyuka, nga mu Lungereza baba boogedde ekigambo man kiba kitegeeza humanity, kitegeeza abantu bonna. Man kitegeeza n'omukyala naki, awulidde. Kaakati bw'owuliranga ekigambo imaamu ate kyo kyasukkawo, kasoyogera imaamu oba omazeeyo buli kimu kyonna ekikwata ku ki. Mulimu department z'abakyala, mulimu department z'abaana, mulimu bya ddaawa, mulimu ebya development. Kaakati bayimamu batukoledde omulimu ne bagenda ate nga ba initiatinga okuba nti
era gwe mulimu gwentera nnyo okwebazaako ku Amir Sheikh Kakeeto yakola nnyo mu kuteeka ku developinga abakyala kubateekamu kwedivelopinga kusoma okwesomesa babeere nga bakola ki so omulimu gw'enakasero n'abalala batukoledde omulimu n'emizikiti emirala gyonna kati bwe hajjati ng'avaaga nti wayi ate ba Imam bwe mwogerako bokka ate ffe ng'owuliranga ekigambo Imam manya nti wayingidde mu dda ne projects zo naye mubeeramu ebyeyawulidde ng'ebyammwe awulidde era eyo projekiti ey'obutabanguko mu maka eyo nnene nnyo eyo misomo ogwo n'enteekateeka zonna ate obulungi obuli mu ekyo busukka ate mu abafunding activities ezo basukka ne levels za ebitongole by'obusiraamu bye tumanyi n'ebino ebitongole ne embassies za America za nabo bateekamu nga tebatunuulidde oba ono musiraamu oba siki obatunuulira obutabanguko mu maka awo banguwa mangu so kwekwatagana bulungi nekino ekibiina mulina okuba nga mulimu obuwaayiro bukwataku mu abakyala tulabe nti ensonga zitambula naye tewali abeerabidde wabula ebiwandiiko byammwe bwe bijjira nammwe ne muvaayo ne mwekunga naye nga temususse na kitundu ky'abano okulaba nti mubasusseeko awo mante ebyammwe bijja kukola ki naye nga kaseyogera ekigambo Imam byonna ebyobusiraamu oba okoze eki oba obimaze nga bagenza okusoma ekiwandiiko kino kyokusanga nga abakyala bajjudde muno projects mweziri naki naye temweraliikirira naye ako okuba nti mutunuulira nnyo obutabanguko mu maka fe abaami nga tugamba mwe mutuleetedde obuzibu nammwe mugamba abaami bwe batuleetedde obuzibu awo tujja kuzannyawo awo weetaaga okutunuulira era muganda wange kamaliriza olwookaano tujja kutuula tutunule projects ezo ez'abakyala when you develop a woman bwekasookulaakulanya omukyala ensi yo noba okoze eki naffe eyo gye tuveeyo ne bwe tusanga nga muli bateefu awaka buli kimu kitambula kiri smooth mirembe naye omukyala komawo awaka nga yeevuluzevuluze owulira n'ebyenkya byogenda okukola teweetaaga so emirembe ne development bitandikira wa so obutabanguko obwoyogedde kigambo kinene era mu butuufu era ze nakava mu America naye kaali kawaayiro kanene nnyo mu nsonga ezantwala okutunuulira obutabanguko nga busukkako ne ku maka ne bugendako ne mu mawanga naki naye nga ensonga eyo nga nkulu nnyo so ndowooza hajjati tetukwerabidde Sheikh atuwe dduwa Bismillahi rahmani rahim. Bakadde bange ba Imam abetwale lino era abeegattira mu kibiina kyammwe n'ebibiina ebirala kubanga awo mbali mu bibiina bingi naye kino kye bakulembeza mbebaza okujumbira olunaku luno olw'abaana n'emikolo gy'abaana oba oli awo muwadde ekifaananyi ffe kye twabadde tusinga okwagala mu mukolo guno nti okuba nti abaana talibiya gye bafuna ya ddiini newankubadde nga tuwangala n'abaana ab'amadiini ag'enjawulo ndowooza enteekateeka yonna ebadde nga obusiraamu bwo tubuteekawo nga bukake naye nga tebukaka muntu akola ki kujja kusaala wabula kujjukiza omusiraamu nti ate gwe olina okukola ki okusaala ndowooza mbumpimpi obusiraamu bulabika nnyo mu swala ne mu nnyambala okusinga bintu ebirala naye nga twaliramu ng'obuzinzaamu mpisa nti tubeera n'abantu Mungu bye yatonda n'asalawo tuwangaale nabo naye ate embeera gye tuwangala nabo oba oli awo yebalaga ki kye tuli gavumenti ya Butuluki okusalawo egyekulize wano olunaku lw'abaana baganda baffe abo ab'Obutuluki basiraamu newankubadde nga ekyama ekibeekweseemu nti oluusi toyinza bategerera ku maaso bwoti naye nga mu bikolwa byabye bonna batunulidde obusiraamu okufa ku mwana okufaayo ku mwana ate bo ndowooza abasinga obungi baki basiraamu ogaba ebirabo naffe tukirizibwa ogaba ki ebirabo okusaddaaka n'osaddakira omwana omuto nga babadde babagabira awo kikolwa kirungi tulowooza nti buli kikolebwa kiri mu mpisa n'ennono z'obusiraamu twebazanga mu bayimaamu okusalawo ne mujja ne mubaawo n'okukyalirako essomero lyaffe Asia Schools nange okukyalirako ng'omuntu ate nsiimye nnyo okuba nti musanzeewo mukama wange Haji Abdulkarim Kaliisa ensonga ne muzanjula nga bwe mumanyi ebigambo bye kuba kukola
era yatandise dde okukola ku nsonga zammwe. Mmanyi nti naffe tuli mayiga, ife atulagira bulagizi gwe mwadde ankulagidde twalayo kino kola kino nti tuli bawulize gyali kuva dda. Ffe yatusanga tukyali mu ssomero nga tukyasoma busomi n'atutembatemba paka kati tatutanga mu mikono gye. Naffe tuli bawulize era mbasuubiza nti nammwe okuva twajja mu kitundu kino tubadde bawulize era tukyali bawulize era tubasuubiza okubeera abawulize. Nange mbebaza okuba nga mundowoozaako, munkyalirako, mumbuuzaako. Mpozi muganda wange ono ye Hamisi ye namusanga nkyasoma, ye mutuufu lwakumusanga mba Imam naye twasoma ffenna twasoma ffenna newankubadde yandiko waggulu neera ndowooza naye ebyafaayo byammanyiiko. Ntunulira nnyo obusiraamu bwaffe newankubadde ng'oluusi mbakulembera mu lwokaano n'enkimayo n'ebiba byekwese kubanga Mungu yatugamba tetweyabira omugabo gwaffe ku duniya. Nze kati navuddeyo ku bubaka bwa paalamenti nze mbuyigga luno kubanga entebe bwe tubanga ffe kibiina ekisinga obulungi ffe tulina okukubiriza abantu okweyisa obulungi n'okuziyiza obwonoonefu. Lwaki sivaayo tunaalinda bulinzi nga tewali yeeronda nze nenvaayo Mungu yatugamba waveeyo abamu ku mmwe bagende bakowoola abantu. Nange navaayo nga nku nnyingi mwada ngende nkowoola abantu tubaze eri obulungamu kubanga obulungamu si bagamba kujja kusala kwokka ne mu mbeera zaffe mwe tuwangalira ng'abantu ba bulijjo. Mbasuubiza ne ku bubaka bwa paalamenti ate onaatubukutte ate ekibiina kyammwe kinaaba kitya nga memba wammwe ye mubaka wa paalamenti nga tetwewola bammemba tetukyaza bukyaza bammemba wabula twesalirako buki twebegerako bwebegezi ate nga tuli basiraamu tetusobola kubeera balyazaamaanya n'abalala tujja balekerangawo ekitole. Tulowooza nti tukwatire wamu ne ku mulimu ogwo gwe twatandiseeko twazzeemu okuvuga akalulu k'obubaka bwa paalamenti. Nagenda ne ngamba Haji Kalisa nti nagenda e Makka nensaba Mungu nga ndi ku Kaaba ne musaba ebintu bibiri bali okunzikiriza okwewandiisa n'okuwangula obubaka bwa paalamenti. Nera Mungu yampaddeko kimu kirira kimaze buno obubaka bwa paalamenti ne babadde acupula batya bujja koma tujja buwangula ate mu kisanja kino. Nkakasa nti mubukkiriza obutini bwe nnina nange nga muwada nti nina obukakafu nti obubaka bwa paalamenti tujja kubufuna naye kisoboka okubanga mwalimu n'obunafu obwaffe ffenna nga kati bwe tulina okukola ki okulongoosaamu nga Katonda bwatugasa olwaleero. Mungu ayinza oba atugattidde ku nsonga y'abaana n'ensonga y'obubaka bwa paalamenti tukole ki tugikoleko tuveewo nga tweweze nga tutulese nniya naye tugikole ki tugirwaneko. Mbasuubiza nti nja kusigala nga ndi omu ku mmwe, nja kusigala nga ndi muwulize aye nange nja kubeera tujja tutambulira wamu ensonga tetusobola zimalayo. Nkakasa n'ekiwandiiko ekyo tekimalayo bye tulina kukola naye ffenna awamu tujja kugendanga mu maaso nga tweddaabulula. Nebaza mukama wange Haji Abdulkarim Kalisa nkakasa nti nga wabaddewo era gwe mulundi gw'essa ogusoose twali ffenna mu kiti ate mumusanze n'ebifo bingi ewalala ebigambo ndowooza tebikyuse ku byali ayogedde era nga ne masomero gano ge tutambuza Mpaji Luwaga yatukulema n'agamba mwada twagala essomero awo twagala eddwaliro awo twagala kino naye ate akagaali ka Imam. Tulowooza nti ate eyo nsonga kuyisa mukka mu kisero insha Allah. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama Katonda atunyweze ate atukume nga tuli balamu ate atuwa obuvumu n'ebyo tusaba byonna Mungu abe nga atwanukula atuteekemu abo abaddu be abasaba n'abanukula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah sallam. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama malaikatika al-muqarrabin. Allahumma ghinna bil khilmi wa akrimna bil ilmi وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا